Jalia Nachiwawa emyaka 38 nga mutuuza w'okukyalo Watuba mu ggombolola y'e Matuga yalaajana olwa ssentebe William Kawooya eyagibwako okukwatagana ne babulooka ne bamubbako ekyapa ne batunda ettaka lye. Nagula ettaka omugenzi William Kalule Saalongo yalina obuzibu bwe namuyambamu era nga nsuubiza bwe tunaaba muyambi n'akiggusa n'afuna ettaka lye lyali limunyagiddwako omukyala Anna Mary Naluminza ng'omwami oyo wakunsalirako fuuti 5 ku 13 naye bwe mmala okumuyamba ettaka lye ne limuddira n'ayongera n'anguzaako efuuti 5 ku 5 wonna ne ziwera fuuti 5 ku 18 z'edesimal 22. Akati ne tuteerera ntandika okukolerako bulungi n'enzimbako ennyumba yange. Kyokka Nakiweewa ategeezezza nti bw'ayitawo ekiseera ssentebe n'akwatagana ne babulooka n'abamu ku baana ba Kalule ne bamutegeeza nti kitaabwe tamuwangako ku ttaka. Kaakati chairman Kawooya Fred gye basinkanira ne babulooka abajja okugulira omuyindi ettaka tetwamanya. Twagenda kulaba bulabi nga basenda ttaka. Kyokka nga twali tukanyiza bulungi nno ekyapa we tumala okufuna okutereeza enkaayana zaffe. Ekyapa kiddemu kikubibwe mu butuufu bwakyo nga bwe kirina okubeera. Tebaatutuukirirako nga batunda, tetwafuna kukkaanya kwonna, twalaba bulabi nga batandise kusenda. Kampuni ng'esenda ng'evaamu egamba nti eguzeewo. Chairman Kawooya Fred n'atuyita mu lukiiko n'atusaba nti mbasaba tukkaanye tukkiriziganye nti tuveewo tusenguke tuveewo awo we twali tudde ku ploti 138 eyali mu Nsobi. Ssentebe ayogerwako bw'atuukiriddwa ategeezezza bw'ati. Omukyala Jalia bwe yatunda ekintu kye kakati taata yali akyasigaddewo yali mukadde naye yatanga kwatanga yagitunda wonna yatunda lumu wonna ploti yalina ploti bbiri gye bamuwane gye yagula zonna azitunda lumu byonna byali wamu. Bwe tutuukiridde ssentebe w'ekyalo kya Watuba LC1 Saalongo Kim Kasozi ategeezezza nti ensonga za Nakiweewa bazimanyi bulungi. Tulaffe ng'abakakiiko ogenda okulaba awantu mukyala Jalia we yali agamba nti we yalina okuzimba nga yeewo bulooka ze. Tutuukawo ffe ng'abakakiiko ne tuziraba n'omuserikale yali aleseewo era twasanga abakozi ba Blue Nile nga bali mu kusiba fensi ya Senyenge nga waliwo n'abasirikale aba private company bali bakuumawo ebiseera ebyo ne batugamba ku musirikale yatuga nti babawadde instructions tebakkirizibwa muntu yenna kuyingirawo. William Motyaba n'ekizza Wire bye bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.